Nega ni zomuntu yasma izoka ni ngazi yasma journalist. Eyasomani. Journalist yamawuli mabitegeera. Wasoma ki? Journalist ebyamawulire. Toja wako chongamba. Ngoseko. Boga wapi moya. Tocho uri hako. Wasoma ki? Ngamba bya journalist yamawulire. Ani asoma bya journalist. Easy. Nachyo wati video shoot. Chokoseka. Naga ko jwa ana video shoot Ekyabaddeko. Yakamba bamukutte olwokutambula obusebo. Naye kati bagundi baserebu bakola kyonna kye kiri okutrending. Tobali yali amazi. Kuli munase. Ani? Kuli munase muyembe. Yali ache? Yali amazi. Ngo wagakoza mu nkoko bwati bwali wakuza mu nkoko bwali natya. Oba kali ka cookie. Cookie wa. Oba alina bintu oba muchere ya muto. Bana yenze ndeka to. Ebwa yise no muyaje mwe sijja kola video nga alida amazi genyinyi nga gebwa yise wakuza mu gundi ba mu video yetrending. Yo mu. Era kati kimya gakusiba kuli munase. Agala mugulako musana. Gwabulisa maanyi okumukuba. Agenda mutu sako gwabulisa. Kati yamugoda mu sangawo ekibuli. Ogwa defilement ogwakubaga amukwa mu bantu. Ogwashe? Omusango ogw'okumukwa mu bantu. Gwe guti ogwo gwe yamuguddeko. Mbusima defilement. Ayange. Naye kati kankubuuze wakoma mu class. Ize. Abantu bandi ati nikyo bagamba tasana kikkiriza. Kigendo bagamba abantu. Nti we nakoma tasana kikkiriza wajjaga manimba. Kati balowooza wakoma wa. Ambaga masenior 6 balas bantikira. Nega ne P6 samala byose bya tamu ya kusatu. Ya P3. Ya P6 P3 najimalako nawe. P3 najimalako. P3 wajikola. Ne P4 ne P5. Kadi P6 nenjigenda mu. Nasema ko tamu esoka eyokubedde kuso nendaluka. Esente zaaliwo n'ogaana bugaanyi. Okuzade zaaliwo. Lwaki wakola ekintu ekyo? Nali nkoye lero nosomera wano kya nosomera wali ngozunga buzunzi bani ali bane wofiro atata bana ngofiro muzadde kubona abona. I'm so sorry. But I'm blessed. Ate nawulidde abantu bagamba nti Namiiro agende mu parliament kubanga mu parliament basasula kasente akaweramu. Mbone yasembewo. Kubwawo. Wa umaliye mupi. Ekapara. Sefu yageno kwesimbawo. Ani? Sefu ko Dr. Sefu. Dr. Sefu agenda. Era kwesimbawo kwa umaliye mupi Kampala Central. Ani? Ku ngamba Sefu. Kwesimba kubwati. Ko umaliye mupi member of parliament. Mani MP. Chiba kiti umaliye mupi nkwande umaliye mupi. Kogena kwesimba kubwati. Baira kwesimba watenze. Ati abantu bagambye wesimbe oyagala kwa. Sobola kwasoma. Ila gaba specific basinya 6 nga wagituula. Anti kati oddayo. Tewalaba ko bannafe abazeeyo. Lwali baban. Bangi. Akayimbi bangi. Kogena kwesimba kubwaki. Baira kwesimba watenze. Ati abantu bagambye wesimbe oyagala kwa. Sobola kwasoma. Ila gaba specific basinya 6 nga wagituula. Anti kati oddayo. Tewalaba ko bannafe abazeeyo. Lwali baban. Bangi. Akayimbi bangi. Nyabaga bali mu parliament. Kati oyagala kwesimba kubwaki. Singa tuba tukuwadde omukisa. Ngateja kusoma. Bwaki. Ngaba MP. Era mbira kubera MP. Ani. Uwa Kampala. Ne Kampala nga bali mu banji. Mbaga ni bali nagenda nga mukono. Kubwa mani oba. Kubwa umanye mupi mani mupi. Ebulaga umanye mupi okache kisinga kuwulira. Umanye mupi wa Kampala? Oyagala okwesimba. Malende umanye mupi. Kati oyagala odde mu kifo kye obere umanye mupi. Kyasereko. Echa honorable. Obere umanye mupi wa Kampala. Tomala beri yenna. Toka umanye mupi banna.
Aleese kyona ekiwangwa annawe. Ekyawumanye mupe. Ekyo. Bagamba Member of Parliament Sendawula Ivan, the woman MP of Kampala Central. Otambula ozimba. Nzama okwogera. Osooka otuuka wakati adija. Mbasi sobola kusobola. Ate bakwano baffe mubaera mu bwavu muba bakwano baffe we mufunamu. Mutandika n'okukubira essimu nga bagikwata bukwasi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeze Hadija Kigozi. Tuli ku Busabala Road wa manager Namiiro. Era nga nzo okumulabako bambi. Me am very supportive you people. Mujagana buganye kukkiriza naye mujja kukkiriza rampaka. Tiwajja. Nze supportinza abantu bangi bankubulire. By the way. Gulo gwa kutaano ngojja wano. Okova ire wa. Mbeyo wala nenzija nemba support. Ono bayina kwogerayo. Abadde ogenda kwogerayo nga watera okukola. Bana emwe bale kutulaba mwe bale kusubscribinga banafa banakyo tihaba kugamba nti gwe omwami oba omukyala basobola okukendeza ku weight banonyeko ku namba yabwe yesimu gyolaba wamanga oli otya manager kugambye ndi bulungi hadde ogamba otya ndi sayinza okulaba manager Namiiro nze asayinza okulaba gukwa gwonsanze wange nange nsanyusa okuwonsangawo sayinza okusangawo twanyinza okutamba manyi otudde bulala mana nti ba CEO ndi mwereja kitaka tudde bulala. Ndirenga boss wakola ki? Boss montebe ya matrimonial. Noli otya. Ndi bulungi ati. Zakubali ku HK Media. Bane mbala musiza mwene bali ku HK Media bagiye komeddeko. Tole kwagala adijja mbale kwagala HK Media. Manya yanze manager Namiiro Dancing Boy. Olenzo lonje ku TikTok nga yero CEO ko Pirawo Master. Wow. Ndona bitiwa. Kusanyukiddeko. Ochimanyi nti nkusanyukiddeko okulaba nti otuusa kwena achievement nasebo okubeera naawe ng'okudde mu komera bannange kituufu bayiga etwaliwa then ne tuddamu ne tusinkanako ku kuzika kwa Evelyn okempa ngire nsaana ekemera okugira okunsa kyokka saana kulya ng'olinganga gw'omukomba kyokka saa girya nakuwadde emmere eyo weewuunye majo baleka bagambe I don't know half chips, half rice, chips is half chips, half rice. Bagambe. Nti waliwo wano ka video manager kali mukwata basale ku kale baleke kale bana nokwera bantu abayitivu kitama. Bayambuza apangisa lugundi lubiri. Anti munnango no yapangisa mu town kati emmotoka zeetala abapulu beetala. Buge baza nnyo okufa. Ekifo kiri very busy. Kiri business. Obadde oli mukungamba nti wasemba kubeera ku mukolo gwa Evelyn Ragungo ofumba emmere wali ofumba yaki? Tebaleeta bafumbi kwolwo. Like simu bubimbuza kubanga ogw'omuwumbo gwonna gwe wasiba Namiiro. Tekwali bafumbe nabaliko bali mu kugeya. Abaliko bali mu kugeya. Natuula bali mu kukwata amatooke. Nga bageya omukyalo omuli bayiragana abakazi balina talanta. Nino okubageya mu manyifu mu ggwanga wano. Byali bingi nnyo awo. Nga yabulankanya sijabbyogeraho byali byalumbe byayita. Sente z'omufu. Ez'amabugoye. Ez'amabugo ez'eddwaliro. Mbweze eddwaliro bw'omugenzi yalaama bamuzeeke mu maternity y'Embaga. Allah nsonyiwa okuseka babi it is not funny. Ogambye eki? Omugenzi Evelyn Namulo gundi Evelyn Ragu yalaama bamuzeeke mu maternity y'Embaga nga ya white mu gawuni y'Embaga. Gye yali yakoleramu Embaga. Anti yakuba ku Mbaga kali n'agala Embaga agikole mu kufa kwe. Bambi. Jukasajja bali bamudibaga nnyo. Allah musaasire. Mukama musaasire okumwogerako. Musajja bamudibaga ati yafuna ku Mbaga kali n'abireka bwatyo. N'asikope omukyere gusiriira. Oguwulira. Tuli mu interview. Abadde atya CEO. Omukyere gwagenda ku bwongo. Omukyere gwakugenda ku bwongo ssebo. Abatulaba tuli ne manager Namiiro abamufollowinga ku TikTok in the TikTokers edition olunaku olwaleero nze ne mukyalirako. Oba abantu b'okukyalo bamuloga luli najja ne tuddayo nga siina sound. Ate ne mmala n'engalangatala n'enzira.
naye ngambe daka pale ke kano kazemu ngwate si agenze wumula mukoma wenja anange Otisanga Uganda. Bwageze wumula si agenze kwela kamukoma wenja byonna gomanyi ga mukoma yabikola ki mwechi wa watu kyagala mwechi wa watu ekirungi wakibugumyeko bulungi kyenga kimumira kisoze kazi Nenda nkozesa momo pesa webe ku momo pre balowooze nti noti ompadde byabwere bambi adija agula bambi teyewolanga balala oyina n'abakwewolako nakupesa olaga maja kuwentya abalala ne bajja n'asuubira nti ogenda kwetala oleete soda ng'alinganga agamba nti gwe ku dipo bakuwa wabwereere olejeraga njagala pira wagumu kasanvu opene soda wabwereere obujja ofuneyo ocontractingeko ko n'abakooko balina bu offers obwo bwe bagabira abarvale kwekyo njagala bape fridge bajja kuwa fridge yabwe wano ya Pepsi eya Mirinda yesoko eyanguwa nnyo aye gwesera tuulalo yasinga Pepsi soda watambula bayida kozi onakuda katoni nnya eya bw'oba kiki naye koga balina engeri gye banguwa ogikuwa aba Pepsi ati soda bwatambula bayida we tuve kulya soda kwasi yatuleese tuze kunywa ku Emboozi ndala nyiba ne tukulya kalawo ka Pepsi kituufu nnyo naye Namiiro nze njagala nnyo okulaba abantu nga bavudde from 0 to hero kyekyo okuva wansi n'oyambuka abakyala mbayita kyekyo abakyala mbayita bajja n'ofuuka gundi n'ofuuka wakabi amazima ga Katonda this is nice ekifo kyo kirungi tulinajja wano nga waliwo ne birthday omwana gwe birthday ali wano nawe okuba obugombe bonombo happy birthday dear Hadi banaye ngina butandika Majo jango yimbe kana kemba kan bas ono yamanyo boyi mba kuyimbiremu anna ngebe biri Majo jango yimbe kana ka bafide ono yayanze niranga nde azo kuchimemero bakira ya bazinya mbambi wano bayimbe mba kayimba happy birthday kano happy birthday dia kokendo yimbira abantu opana ngono muyito otia brother wange muganda we Bulanga chi owako Kampala yedda ono osumbwe wamma kyava kusumbwa ono ingona basimula yali kati yafumba pirawo ogamba simula Maria kati ali mbasajja Maria gomanyi ali mbasajja mukuru atale kawe tumuze ku mutya banaye mwe bale tuwagira tusima musima abewola bakola otya tetuwola wanera papa wewe osibankeera basalako kwa musala kasita newola uli babale kuwa baana mirimu bambi akolya ddala oyo jika Katonda yasoma oli step mother we gwabonyabonya ate yali nasikobi jango muza ku bantu kibambala lwa ku mutwe nasikobi bwolaba tayambala ka ku mutwe yalayira ate nga yafumba pirawo nasikobi muza ku bantu soko jo tubuzeeko kalungu wano jango nasikobi tofaayo alina enswere mbasajja tayosa oli otya mami osajja wa boda bona yo linya step maza wa mbonyabonya kwanza sina nona wa kusula gwe nokugamba ndabika bulungi kati osula wewe wafumu ntebe kati ono yakulonda wa yajja kunonga azunga n'akati yalaze kusoma kusana sana nakati oba yogera amazima yogera first day ose kola kyo kujja ono gwasooka ndyoke nkulabe nakati walinganga omujjawa ojompeko ku Emboozi yo wano bagamba mbu nakati bwe mumufuna nga mumutwaleyo mu kidiba mbu nga musooka mumukuba mazzi g'amayanja wamate wakalaba ka vidiyo nze nakalaba njegeje mbeera nga ndi mu esi tumuwoza n'amazzi mu esi bagamba mazzi mayima jaseerera uno mulimu enzizi ziri ezo okyebeshe nkugambye
wamujeri ng'amukuba mu mayanja wamma yajja n'ongaseka bizibu anamukwano gwe mumasa gwe yazzo benyumisa akola wano ng'amugamba nga mujja mbonyabonya step maza mbonyabonya amusuza njala amusiga yamba muvuma amugana basajja bamukwana nenga wama step maza yanaganza basajja bawono gajja bakolenga wano kati gwe oyina emyaka emeka mukulu ekimala emyaka ng'obaana musanvu sia wali ochabele wa step mazawo ewaabwe waka wawali wansi juka basajja amudibazi wali buzibu kati oli 25 otandise obulamu nja kukyazaako gye wano tubulire abasajja amudibaze bwamwaga atadda kuva ku myaka ngemeka kuva mwenda yabitandika mangu mitono yalega kwezi kwetaano kugambye mitono wabitandika gawanya musanvu juga tiyedduka etinga yabitandika mangu bali mukwale simu ya oda bwire evuga kale nja kuyita ojja otunyumize kale funako tugenda osala sigero erolujja eyo no simu oyo nansikombi yoyo no nansikombi yakola gokkereninga wano buli omu nabanga atereezaawo ya ono CEO mukwano atudde bwati akajjadde talina gafa naye bannaye Namiiro kali wali Aliyeti yakwata amasimu muyite Aliyeti addusa atidde kamera masa Aliyeti aliwo bannanga atya kamera juka Aliyeti yakuula nnyo abasajja kuno ku kyebusaabala kati juka bajja mula mu video nagwe yali mambo ali mu kyalo mula yamulimba omwana baji kati atya n'okutuma mu kamera gwaliyeti ng'akyaza abasajja oni yajja n'ogamba bamulwanira nange musinga obukulu naye n'abasajja sibakyanze nze ne Aliyeti ye yannema eva bane excuse eva okuva yajja wano atuuka leeti abeera mulwadde mu basajja mukwepinca oba agikola nga party time bw'ava wano n'ayongerezaako nekimmanyi kuno ayinako abasajja wano naye bannaye no naawe okolera wano ku restaurant yo nno Watama wenna okola akawowo k'omucere kakuli bubi tosobola concentratinga ng'oli ku restaurant ya Namiiro okola akawowo totimpulira piraawo naye kati ono piraawo wamusoma okumusiika balage piraawo nosaamusoma kuba kwagala kuyiga oyigiriza n'abantu okumufumba antifumba akacere kange ku social media ne bakavuma katono bakatti ne bagaa simanyi kufumba piraawo n'alize n'onjigiriza olaba nti saabisoma bwana bisoma busomi neyiga biyige nga njagala okufiiremu city oba osigere Aliyeti jangu obuuza abantu wano jangu Aliyeti jangu oyo ne Aliyeti yakola n'amasimu oba bakuze ne bakuvumye manya sinze oyo Aliyeti bakoze Aliyeti jangu okulabe yangu era ava mu basajja nze yannema Aliyeti yannoonya lunaku lwe ndimwetikkuka noonya musajja amuwasa ate nga mu bufumbo ng'ajja okukola wano naye maama eriiso gattaala bannange eriiso ttaala ate bama ekigere kyo kyekigere kyabasajja ekigere kya Aliyeti wamujja waye bannange ate yahina mujja wala naye maama Aliyeti muwanvu laba n'engeri gy'atuulako wano maama oli kwenda ku interview sitingakaawo naye ng'otunula mu kamera oli otya Aliyeti yenga ogabe yakola ate yakwata amasimu customer care oyo Airtel wakuba esimu ne bagala order yaba yoyo abakuvumye era wakuba esimu n'akuwaana yoyo Aliyeti kati kakubiramu ku simu tulabe bw'oyogera ne customer hello Piraawo master yogerera awo hello Piraawo master Hello. Njagalayo omuceere Weguli. Nnyonnyola Price yagumu kasanvu olesani yalwa return ekitundu. Kugirako ki mukwano? Kubeerako enkoko, kubeerako ennyama y'embuzi. Half chips ne half pilau.
njagala ku delivery kirano Sabala Road. Mpozi nkugambye njagala ki? Angambye yagalayo plate ya mshiyago. Onavumira ddala abantu kizibu. Muzabude mubuuza nandaga nti tombuuza bingi. Bwatyo Aliyeti yannemye. Noonya kati musajja amuwasa yamutwala benga ava waka ku bufumbo nga wajja okukola wano. Koza kubatulaba. Abatwa ku HK Media. Mabuzanko nnyo mbebaze tuwagira wano kulawo Wa luzungu osodde mwana alogeramu. Nali mmugobi lwa luzungu wa. Ate kiki lwaki? Ate sirutegeera. Ate bakasitoma. Ati ajuka abeera nnyo emmanju eno. Eno restaurant ya Wenga musaanyizawo nga mujje mu budde namugamba tambula ogende kuboga luzungu wano kuboga Luganda wano. No yin sister ne mugobi lwa luzungu. Nga togwe tolwogera. Twogera Luganda omuntu akimanyi. Buli muntu akimanyi. Kali ono yakwa ku delivery bamwita mutwalo. Jaja tubuze ko hali etitoyanza. Jangu kubakwa. Jangu zo pesele zange zo Bannange ng'oli mukambwe si. Esente ale sente yeta bondi. Naye mama hali etinga akuba bulala akakalu. Bwatyo. Najagattako haiti. Ekikambwe delivery money oli otya? Jangu tubuzeeko. Jangu oli muntu ajja kujamu. Jangu bajja kama ajja kukula bayangu. Jangu tubuzeeko. Jangu mukuwere wano mu kamera. Deno ati akaba ndi mumpi. Olio otya. Bami na balancing them. Bakasitoma tebakusumbuwa. Batugambe yo gye mu delivery. Abakwana. Batugambe yo gye mu delivery. Akamere tukavuga bulungi tukatuusa mu budde. Mutai mbaga mmere etuuka leeti. Wakuleta emmere. Nakava. Batosibye zibu. Bwala abakazi alundu katika kulabizi kene simulo. Nagana ogwo muziba nange. Omagenda ali kukasenge wetereza. Bosi wa munne wa muno balance. Nannange ebiri ewa Namiiro bisesa busesa naye. Putting jokes aside, Namiiro afumba emmere ennungi nnyo. I have come here to pick my delivery 2 times. Natwalirako ku maama wange bane najagala wanyumiza. Nentwalirako muganda wange kwolwo nange era bane kuliko omushira David Lutalo. Banga mbo yakabyo okujura okawo mbunga akabasanyulya abantu kujjula. Bamaze ne bajjula mukwano. Naye gasi bangi. Kale nga bwe baali badde ebweru. Babadde mu mala. Kubanga eno mu kisaawe n'obusubi tuyinza okulowooza abantu. Bayiza wele gye bugiramu. Buyina engeri gye tubuzaabuza. Yakaye mu ngabo batono nakabusanyo. Naye shoya David Lutalo honestly this time around muyimbi wange David naye saajigize. Saajihuliranga agiranga. Teyanyumira kunyumira. Like teyalanze kimala. Oshegera. Olanga kale akola nnyo nyingi buli ssaawa. Abantu kabazikowa. Mwaka yakakola show Billy zoka era inakola mungemu. Mama, ate bo music bamuyimbira miti. Kuba ayimba mu byalo babula basiko kwemba mu byalo. Ne yakola jukero shali ajikola babongote. Yayido babongote concert. Nagisazamu arabejja kumusa kujuka ali ajikuza bamugwa mukaga. Yali gwa mwenda. Kana bando zange jamusaga kujikola ki okujja kistinga najongezaayo. Najifura 15 years of David ulawo jamaze naye ngati yasazeeko jina kubemeka abiri mu musanvu kono nga yimba dda kati yayi nemeka Lutalo myaka nga sikusaliriza kwa yagenda okwimba yenga yingine ulawo okuyimba ngali myaka 46 kino yagenda kakapapala unazo mwana mpozo no yani yono yasimula jangu tubuzeeko Aleese kasoti kange kawiikanja kagundi kairaija kitaka kabadde kayulise wakati kiki ekikuyambaza bweraija kitaka bompe emirembe bayiza onyibale pale mpavu neneegalamu nembaga fresh air naye mama CEO osamba emmere y'abakasitoma talaba bulungi ojamweka talaba bulungi eri swali kubedda erimu yetaga operation Oliota ono mwito otya sibiko ono is like my brother yakamala ebibuzo bya sinyafo bakadda yatuukidde wano ogw'okulya ebya sinyafo bya pise
Ono wasili ya 4 pisa vedi yao. Sio mama zebi buzo. Hey. Wow. Ndi munsi chanti zenina bapise. Kulika ebuzo byabadde. Buzo byade Nina liso lye no sedira bakulu. Telira bali wa musoyi sources. Story me just banga wambona afuna ensenke. Ensenke bagirongosa. Tebakugamba mdwali. Ensenke is like chiringanga just olububi olujja ne lukwata ku liiso. Bagirongosa ensenke era omwana atandika okola campaign agenda labe optician w'amaaso bamubuulire ensenke. Bano abantu bali wano okuyamba abantu ku platforms zonna. Oli TikTok omwana amukolerera yi. Tana babambi ali musini yafu ya bayibuza bira byatya. Ebizo byade biri. Wateekako galubindi. Tatola babulu. Nza kumpali yansibe ko tudde meto tegera bulungi. Muleko omwana omumanyi kyokka yajogobya. Mubuuze. Wateekako galubindi. Lile liso ligejje saamu ku bintu. No, but me I have long sighted. Katkugamba. Toyogeza luzunga tuwaso kutegeera. Abantu bajja kumtegeera. Ama. No, You're long sighted. Yeah. Omuntu bwaba wala tomulaba bulungi. Bale Exact. Oyaba oba awoba oli long sighted. Ogenda olabe optician emulago bakubulira ekyokolera amaaso. Ojja okyali mwana muto ojja kukaddiwa amaaso gazibire ddala. ate muto myaka muyo mukolo ali myaka 3. Ate 3 mpi 7. Yasoma late. Omwana omuto. Nakumi munana. Era ekyo gy'emyaka tewali mpi 7 emyaka 18. Siniafa. Siniafu. Ali musini yafu. Mbadde nina nti nze ndi w'abapisi. Emyaka 18 musiniafu it's fine. Oli mumpi. Baile no moto. Kale webale tubuuzaako. Namiiro tuddeyo ku kivulu kyani? Bana edo wese ku lutalo. Ku kivulu kya lutalo. Twalabye Rema ng'ayita Edike. Bana oda isaita Kenzo man. Man? Yamuga ndogamba otya man. Egolo dole ne bana erema amanyira. Ate amanyira. Yawadde ola tatamalo. Tatamalo. Mbu ogamba otya man. Yabadde ambonga. Labise bulungi man. Kenzo ndo ngawuli essanyu bambi ne Kenzo akyagalema. Kenzo musajja kikyosuubira. Ate nze nina feeling balayika bakyala bagana. Yabe yagala nawe. Jukira akwate ogw'okusala ekigambo. Omuyimbi yayimba mama w'abaana bana yasigala mama w'abaana. Waona omuyimbi omu yayimba yafadda John Kayanja nti obufumbo ye mwana kamuzaali. John Kayanja Jeni Kayanja si John. Bamuda Jeni Kayanja yali mukyala w'omugenzi mukyala muko mugenzi Kabuye Emboozi. What? Ko mukyala Jeni Kayanja. Yebola oluyimba nti mbu kamuzaali nango wange ne wali banga nkyayi abali sigala ali bagamba nti bano be baana ba Jeni Kayanja. Oh mama kyekirabo ekyo kyendireka gwe mukwano ogwo gwe nkulazi. Kati Lema taiza kuchawa tata amalo nga balina omwana amalo wakola ki awagatta wakati awo. Kituufu. Kati nga jogedde nnyo tata amalo nageza afiirwa Lema n'okutola omwana wa mulumbe. Ate Lema abalina okugenderako Keza wana agenda kajja kusulayo ali mu kusula ne Keza akole ki asuleyo baba ya mukasisira kamu. Oshegera Keza basiga bakoneketinga yatuleka nga Lema azadde mu Kenzo. Mukwana Lema yafumbirwa dda dokita. Abakazi bavanga n'asooka n'azaalako n'eno kati tataiza kuzala mwana bwomu juga mwana muwala ajja ku kitolo kikugamba ebintu bye twatwala n'omutanda n'asituka najja nze najjajjange yazaalanga bwatyo jjajjange azaale yajjajjaawo azaale eno n'anobayo nadde ate yanoba n'azaala omwana omulala. Jjajjaawo Lema si jjajjaawo kati kuva mulembe mpya eyo n'embaga yasitula n'omutanda n'abagereka ogizanyiremu otyo nga bw'osala eddiro bwodde no bwodde eri bweweewo tayinza kusala ati nga bamulaba ng'era bagamba nti ebiita ekiro ne Kabaka yeetikka bane balugero olugero olwo lubi nnyo. Omukulu n'omukulu yeetikka agamba Kabaka era ne Kabaka atoka zisebya
Zigire the presa ya Obudde ku mboozi ezirakusibya. Kale. Sagazo. Tugenda mu maaso. Sagazo ga kuntwala kali. TikTok eri etya? Simanyi. Embaga ya Junior wagirabye. Ate abadde embaga de video shoot. Ya luyimba ki? Luyimba luyambo atumira Bridget Maz. Muyimbi. Muyimbi omuwala. Yayimbayo kayimba ki ke tuyinza okugira. Kali awo buba bulimba bungi. Kaya de video shoot Junior okutwala Junior wote ekigundi ekikakete. Nindako. Junior siwa kufumbirwa kati. Ya video wele video shoot ngato je yamba ngole nga kigundi kyato. Ate etya ovume ngato y'omugole. Endele uzawana bakola no surprise bakoze ne chicken. Ebyo byabadde birabikirawo okusinziira ku kooti ya chicken. Kaida nabene bya Junior birabikirawo okusiza ku ngati ya Junior byabadde. Nega ndizo mutu yasma izoka nganzi yasma journalist. Eyasomani? Journalist yamawuli mabitegeera. Wasoma ki? Journalist ebyamawulire. Toja wako chongamba. Ngoseko. Boza wapi moya. Tocho uri hako. Wasoma ki? Ngamba bya journalist yamawulire. Journalist. Easy. Nachi wa video shoot. Chokoseka. Chokonyemedi. Alayo zise wasoma journalism. Kati oli journalist. So sinti wasoma bya journalist. Kati ekibadde kizeza. Kati awo simanyi ku bibiri wasoma ki? Ka journalism kyakitya. Journalism ye course je wasoma. Journalist ye muntu. Ati kogamba ati wasoma bya journalist. Obaza kutegeera. Bizitola kitegera kati ekimu. Olanga kyekimu. Ngakijja ujja. Ati wasoma kyekitu. Ekyo ni kyogamba. Wabira byembaga n'ogikubamu ebituli essaawa eyo. Nziraira singa sintuufu. Nga sintuufu ate munaye naluddewo okugitegeera. Nasose ne ngamba. Abana bekwera amawulire kati ng'ogundi. Ani ono? Ora Gloria Bogi. Eya kuzama wemba polisi ya Mokotte. Naye nze saagala nnyo okwekolako mawulire ago bwe gatyo. Ag'ekisiru kati ate polisi bwekwata. Jukati ya Mokotte. Naye jukati ana video shoot gyabaddeko. Byagamba bamukote olwokutambula obuserebu. Naye munaye kati bagundi baserebu bakola kyonna kye kiri okutrending. Tobali yali amazi. Kuli munansi. Ani? Kuli munansi muyembe. Yali ache? Yali amazi. Ngo wagakoza mu nkoko bwati bwali wakuza mu nkoko bwali natya. Oba kali ka cookie. Cookie wa. Oba alina bintu oba muchere ya muto. Bana yenze ndeka to. Ebwa yise no muyaje mwansi jakora video nga ali na amaziga nyinyi gebwa yise wakuza mugonde mu video yetrending. Yo mu Nkugabe yamukuba okujira okumutta. Yakuba 10. Oyo kwimunansi. Ngamukubira ki? Ali 10 yagana namu introduce nga mubala ku parking. Nagamba banana akamba kemula akavuddeko kekamwala kwimunansi ali amazi. Kule munansi wamazi natabuka kiyamukola. Yamukola ki? Yamukuba. Kati oba muwalo yalina mu kwesham naye nga temumanyi. Tena kisham. Nega zikwaga sigali mazi. Ngo byokola abantu bakola byo checho kyenkugamba oba ngo sigali gumanyi koza kokoyo ennunja nnyo noje koza mugundi. Mu pitambi ko tugenda ko gira ebika ku bigambo. Anna. Naye bane barwali chuno kujira okumutta. Laira mzano nawulira 10 agamba mbu bamukubye. Kugambe yakuba 10 kujira okumutta 10 bamumujja mu ngalo. Bagenda kufa. Ngagenda kufa. Atenga 10 gwe tulinawo ku internet oko gwe tubadde tumanya asinga amaanyi. Abamu kujira okumutta bandi. What? Era kati 10 agakusiba kuli munansi. Agala mugulako musango. Gwabulisa maanyi okumukuba. Agenda mutu sako gwabulisa. Kati yamugoda musangawo ekibuli. Ogwa defilement ogwakubaga amukuba mu bantu. Ogwashe?
Omusango gwo kumukwa mu bantu. Gwe guti ogwo gwe yamuguddeko. Mbusima defilement. Ayange. Naye kati kankubuuze wakoma mu class. Ize. Abantu bandi ati nekyo bagamba tasana kikkiriza. Kino bagamba abantu. Nti we nakoma tasana kikkiriza wajjagamba nimba. Kati balowooza wakoma wa. Ambaga senior 6 balas bantikira. Nega ne P6 samala byose bya tamu ya kusatu. Ya P3. Ya P6 P3 najimalako nawe. P3 najimalako. P3 wajikola. Ne P4 ne P5. Kadi P6 nenjigendamu. Nasema ko tamu esoka eyokubedde kusaba nendaluka. Esente zaaliwo n'ogaana bugaanyi. Okuzade zaaliwo. Lwaki wakola ekintu ekyo? Nali nkoye lero nosomera wano kya nosomera wali ngozunga buzunzi bani ali bane wofiro atata obana ngofiro muzadde kubona abona. I'm so sorry ngeye Emboozi tojinyumizangako tubeera waneno ne tuwoggana ebitasaana. Saka pinyo lero nosomera wano nosomera ko wali nakwala kwasenga wojendi noganga otalaga ne monna okusoma kurungi kuyiga ku luzungu lukuyamba nafuna tono running sane ku nyonyo ne safu manyo kidyawo. But I'm blessed. Ate nawulidde abantu bagamba nti Namiiro agende mu parliament kubanga mu parliament basasula kasente akawerako. Mbone yasembewo. Kubwawo. Kwa Maria mupi. Ekapala. Sefu yageno kwesimbawo. Ani? Sefu ko Dr. Sefu. Dr. Sefu agenda. Era kwesimbawo kwa Maria mupi Ekapala Central. Ani? Ku ngamba Sefu. Simba kubwati. Ko Maria mupi member of parliament. Maria mupi. Chiba kiti Maria mupi mkwande ba Maria mupi. Kogena kwa Simba kubwati. Baira kwa Simba wate enze. Ati abantu bagambye wesimbe woyagala kwa. Kwa sasoma. Ila gaba specific basinya 6 nga wajituula. Anti katoddayo. Tewalaba ko bannafa abazeeyo. Lwali baban. Banji. Akayimbi banji. Nyabaga bali mu parliament. Kati oyagala kwesimba ku bwaki singa tuba tukuwadde omukisa ngatebya kusoma bwaki nga ba MP era mbira kubeera MP awa ani uwa Kampala ne Kampala bali mu banji mbaga ne bali nagenda nga mukono kubwawo mani oba kubwa umanye MP Epulaga umanye mupiyo kache kisinga kuwulira. Umanye mupi wa Kampala? Oyagala okwe. Semalende umanye mupi. Kati oyagala odde mu kifo kye obere umanye mupi. Kyansereko. Echa honorable. Obere umanye mupi wa Kampala. Naza kitwale ekyo. Bana yeso okukyusa Kampala ono mu wikisi bbiri. Bado sizaka hapa. Otya. Mama oyonga Aleese ntono simanya nze gwoseera. Atutte kye. Nkoko. Oda yange wagikoze. What? Temukolebere papa. Nani namaliriza okukola nenida ngasemugira. Bambi kameka kukaganya okutulako leero katono. Tomulabere yenna. Kaka umanye mupi banna. Alejo kyona ekiwango annaye. Ekyawumanye mupi. Ekyo. Yagamba member of parliament Sendawula Ivan the woman MP of Kampala Central. Otambula ozimba. Nzama okwogera. Osobola kuntuka wakati adija. Mbasi sobola kusobola. Ate bakwano baffe mubaera mu bwavu muba bakwano baffe we mufunamu. Mutandika n'okukubira essimu nga bagikwata bukwasi sebo nakukubira essimu omwana n'angamba agenza kuwummulamuko siya ali eti tali wagenze kuwummulamuko mba nakoze ekiro nga nogenda okuwummulamuko nfune ko mugambe nzadija nze mwagala mukubire omugamba nkubire mulinda akomewo nagane nganaye nego abana beeraga ne Simba TikTok beeraga waneno wali abavugupu abadansa mazina erere wanje abusanga nokozereka jambo ne kafambo tekakuwulira nga nakuwadde akalinga akatakuma ngobeere eyo gyera mapiano ne bayakoza mu bufuba
Baina mu kusente. Ale balina bavulu okupe babera mu kamotoka kamoni bali benyega mu ngamonana. Nga kamotoka kasipasiyo. Wapataka mu kavitisi nga balanda obona ko bodi kubano bayo nkapota. Se mundo zola abanna mwe babayisamu eggali mujja kiwulira. Gobera batizo ko bamanyi. Nga gwe yini ko mubonze ko nifa mutakuwulya nga nako takulaba nga nako takumanyi. Bemanyi sako yabo nga bazina mubona. Bechikwada ko mwedde ko bambi. Mego buza ku bantu wasanga TikTok munno mubuzeeko. Nimugane mwefula mbate muri bawagolo nnyo. Yogerako naye. Osogera. Ndio muza na ngano ngana shongo boiza ka video nimwe akali babi. Nyama bugambe ojasonga okaka. Nagam okay nakulekao. Na musaka kula yivunga yagayo kola video no musaka kula yivuna comment ngomanya nakogerako. Ta comment ya ombwala bazineza wanse zakagendako. Juka okola comment no gipestinga. No commentinga kumokumu. Asoma kujikola ki? Okujiraba. Natachikola. Kubanga comments bweziyitawo mtotanko somati jakigozi kula mcheza manager Namiiro gendo la olumu omuweereza ne ka invites. Mbwara kulaba mboka mapiano gabagenda ku bwongo. Basa. Bantama. Tonyiga nnyo. Nenda bavaako nsakale ndi byange nzakale ndi businessman mba ndowooza kujja paka sima walidde batya batambudde batya kyamba yiriza nesera budde omukyere ogujjawa omukyere gugula kibuyaawo tewahaje nasiri aina ogogwa basmati asuubuza haje nasiri ekibuye mu katale abambi akola ayina ebintu ebirungi omukyere gwo mulungi nze saagufunamu buzibu era omukyere haje nasiri omukyere nga guguza nze nzekka omugambi oyo Majorini kyangatira enva Majorini Togatava after pusi afraisi kali sopo mutere omukatini kano ketukola ka sopo ekoko gisem paper baga sura bamara bekwere bwato awantegekedde bulungi luli alindoza yakamba nagamba awona adija wabuli wamono bambi kamutere mu buli mwana yo tantwala nga customer bwato aloze mene nafuna ya bwerere kugambye nibambi abantu bagadde omuchere bayira bagulya ddala Lwa tusoka bamubangulira ko mmere n'abayimbi. Bambi. Nambangula nga sowe na bamanya. Balagire bajje bakuwagire. When one posting wafuna ba clients. Era bali katijja kamera bambi alija kyo nga akala. Kati nno kugira. Babulira abantu wano sangibwa wanze banzala kuno. Nera banage. Nyongero bategeeza. Nali nabira ku kabalaza. Manager Namiiro, the handsome boy Olenzo Olungi. Le CEO at Pirawo Master okubusabala nga fefe kabakirizwa government okutuda Pirawo omulungi kugomoka 7 boya no wira tolide Pirawo ate nga tukoya dala emmere tukoya dala emmere responsibility ekumala nga tukakwera ngo oli gundi emmere ngeri etya ngeri certified ngekumala jola nokuta kugomoka 7 ogumoka 7 oko kugira ko parking yabwerere abagitunda fefe kawano nkiddamu abagaba parking for free parking ejentegeeza sikaveera tukwa parking majo leta parking wagirabe gejereeramu parking eyo tukwa parking byenanga ina birete byantu bikwa kugumuka 7 kubwerere tojo tusaginga ayenga tukwe mmere ngekola ki ngekumala nolwe ensonga gwe nali eyo ngwega okula ku mmere ya ffe tukubira ku namba za ffe muzimanyige na ku page yange bajana some abatayina page ada basinga kubira bulaya enamba 0700 789 992 kyendegeza parking mama nanga luli alieno je mwamperamu eno nga nene kanda benegeze nnyo eyijiride yeno je mwanteramu just when I'm at the door, Mashallah, this is good. Hey, parking here, but tunde. Wait to wait, yeah. I am green, in number Pirawo Master. Delicious foods. I think I took one every day. Every week, we're going to expand it. We got sumbosa, we got chapo, we got chips, na river chips in cocoa. Tetunda Pirawo, Kago, but my day to quality. Poza katogo. Akokumacha. Kabaka kawungezi. Kabaka mutwalo gutya? Gumu. Gumu mutwalo. Kabela kachika mwoko. Katogo kamatoke. Kabela mu ebyenda ennyama ne kawo. Ate nga soup bane yo oli ali think yaragirwa. Nga kawo yakawo siki. Okay. Okuzitowa. Namiiro. Okuzitowa kyekyo muzo siki.
thick ya. Emba otera mukase, otera mu kirimi. Ngaso kwale thick. Yole ensonga banaye mujje mutwetanire wano ku Pirawo Master tukuwereze ekintu ekirungi service yaffe ennungi nnyo. Ojja ku Pirawo Master nga tuyagala kukola teekaawe tulina sitting area. Ojja n'otuula wano nga tukoze ki? Wotutudde Emabega gye bakolera zi waliwo entebe osobola okwebaka ngumaze okulya, osobola okulya nga weebase, osobola okulya nga wemiridde. Abantu abatalina bajja kujja beebake wano. Bali tewaliwo luumu za kusula, tewali accommodation. Tulina sitting area. Nga wokiwulidde kitegeeza ekifo ekisulwamu si ekisulwamu wagala ekisulwamu genda bugenza ofunirwa gye nateete so ekireeto kikambwe kati toyagala kuddayo ku adult education okusoma kw'abakulu bannaye nga nja kuswala ate ng'oswala ki tekyayinza n'okujja wali mu kasonda wana bugamba boyi ogamba boyi olawula ng'oswala bugamba mutuloboozi buku bolo okusajja ogofoofu mebugamba bambogo ndekasidda mu kwabakulu kusoma anyenyeza nokanyanja oba nti ayongeddemu ng'akulabye oba alowooza kamere yeetega basajja aleka alowooza kamere emukwata nayongeramu ebbina alidigeze kati ssebo omusomesa atuula wali mu kasonda mpola mpola nesoma mukama utayaddayo nja kuddayo ng'oddamu wala utayaddayo nja kuddayo nsome yagamba yaddayo nayagamba mbuno mbu yasoma history mbu naagwa mbu ng'ate byali byadda tebane emalyaki bw'ate engunga yali wedda mbu yagwa essomo lya history mugate history ebya byadda ate utayaliwo wadda kasita eyo famire yo be banamanya kye banaakukolera lutaaya famire yange daddy ne mami kubanga lutaaya ne mami Irene bebaleeta mu industry eno kwasinga sibbo sandi bitegedde osegeera tewali bitegedde muteka mukatifiri mwawule mukatifiri kana akasupu ate nga byote munne mami kafuula mbimbebaza okuwulira ku app okuwulira ne bandaga ensi bebandaga ensi bambi mbeba nentebe katono njasi ate ekyo kanga mpya bannange neyanziza mami ne daddy balutaaya family wali emunyonyo baye neyanzayo neyanze kwera senga simmwe mumwandika mu ndongo era senga tumwandika mu ndongo sandi badde kino kyendi si kinene but alhamdulillah mwanzije manju gye nali ne munteeka emiryango bado sokola ki okundaba kwasenga identity yantwala mu Emboozi sande beera Namiiro nakula Irene yandaga Namiiro netukolagana nendako okulaba kwa bwongo nokukola emikwano egikola ki egitegeera era nerinnya lya Namiiro okuba nalyo era nalijja kwa Irene kubanga Irene yayita Namiiro nembeera manija Namiiro bannange mbaagala nnyo mbaagala ddala omukama bawangaza mufune ssente ekyani nkadde era nga muzeeyi lutaaya 2025 mumulabiranga ddala bona omusajja bba yalona alina ekisa kubanga guvanga omuntu aleeta bandi namba n'agiteeka ku kyebo sabalanga basuulira free air basuulira bwereere ng'ate balya banywa bambala nga badigida budegezi just banda just nti batuganda bakwanda bakola ki naye nga lutaaya be bantu balina omutima omulungi gwewegomba okuba nabo guvanga ku Irene abantu bonna beneesunga okunyimbira ku show yange bonna banjiwa lwatajja ku show bonna nga bapanga ne drop n'abanembanga butujja kujja oyo Sasha n'angamba ngenda kujja buzeeko yewe kamwatu kwa yanyiza n'nyo Sasha yandokoza kitu ekyo Sasha nga mwesiguliddeko otaya kujja nyimbira ku show yange era nakakasanga basigenda kuwa drop nenno okujja kola ki okuyimbya beera mugumu ng'agenda kuyimba nga ninga mukwano gwo nga mukwano gwo kosi waifena mu Emboozi kitegeeza si mukwano gwo era we nakirabira yakunnyonnyolako nti oba waliwo obuzibu obumu tewali kyeyaŋŋamba era nga manyagenda kuyimba ku show ate omuntu gwe nali sisweri asobola okujja okuyimba naye nga namugamba bugambi yami Irene ne matofu yajja n'akuyimbirako nga namugamba mami njaga kunyimbirako obankuwe ssente bangule tebo nangambe wobeera abayaaye osigera parking nemugamba mami saagala ssente njagala ya presence
najja yoke kola ki emmala nangamba kale ampita aivo namba aivo kankola ki kandabe yosegere bana akola ki bana najja era ali ku show yange ngasaba bana najja la one surprise nga ndaba dancer back stage nimanya nti wali nayimbira no ddala ennyimba zona zikola ki nazimalayo ekyo nga kirungi tiyakoma okona one speech spoken yali nungi janjogerako nangamba ne aiva ni muntu mulungi nyo twamujja nanyumya gyenvudde wange kati sakulebera mami ayine matofu bama nkwagala nnyo era nkwagalira ddala era sawa nagenda kujjanga omwana ajja muki mu bakadde be twagenda munange nasiima era nsiima era siyinza kubeerako kintu kibi era leero omuntu akwogerako nja kufa naye nze munafu nze munafu bansonga mbusobozi bati nezuuka emisende akusonga busonzi ng'ogwe nenga agatuze mumazi efamily bambi wadde bantu just basiima naye family ennungi walaayi babeera omuntu yenna omulala butakuwa ssente n'obufulamu bugagga nze safuna mami Irene neutaya ssente nagaggawala nenafunamu amagezi bagamba ebigamba ebizimba osigire nti kola booti aye nejagala mbakoppa mbeerenga ki mbeerenga bo that's why I'm here. Wow. Kale tetugenda kusukawo emboozi leero tugifundikire mbawaye nnyo ne bakutabye ato bantamiza nsanyuse yongedde bakwagaza nnyo oyongedde okubanjagaza naye njagala kudduka kwali wa mukadde walabye honorable yakubye ekikonde mu parliament honorable Rutaya zaake naye yabaddemu nga naye ataasa ng'akola ati naye gwe tutamanyi ku nopo. Thank you so much. Ibali si package ye. Ati lero bagindete naye agendeko ku mobile money leero nzireyo ku ssente. Sina amuyadde. Aye namba yo. Ntera ku simu yange kwa mutye. Nange njagalayo ku ssente. Nawe yaga ku ssente. Anti gwe wagambye mbuno nze lwaki sibeera na cash. Sabimanyira. Nkozesa visa card oba momope. Omege jwaliye Bulaya. Kati olumu neerabira ne sibeera na ssente. By the way. Yeah. Are you USM mukozesa card? USM. Ayo mwana ono sabola sabula omuntu nga tagenderedde. Wama kazije kuwe namba ogendo. Adija muzo sabula nga tagenderedde. Egejo wali USM mukozesa send way. Naye renna agenda yo mukwana. Nange ngenda mu vacation. Yakola live nga. Next ngenda mu vacation mu January. Inshallah. Ngenda USM inshallah. Friend waliwa. Ali USM. Wow. Hey. Mami banaye mutu. Bamita Mogere. Wali buzibu. Anta. Wo. Bamita Anta. Bana yolaba omwogedde. Omwaga kwanga bana muntu akwa ku ssente wozaagalira. Oyo no mwagala. What? That's why I'm progressive wait. Akuteeka mu manners. Yes, bikyengamba bamiti kyose nga tukyusa. Wanje. Bamwita Anta. Mwogere mpola. Bayizana kumusaakirira abaana bakuno. Bose byamufurukinga. Namunchaisa nga mwogedde bossedi wange oyo yangula esimu yange ya iPhone 13 yasooka jula abasajja mwagala nnyo bbanga babateeka mu ssente anti kale omulembe gw'ennaku zino gwakyokamu edda ffe twabawanga kale mutuwa kwa mutusinga okuyingiza ajo ennaku zino abakazi bakuwa abasajja abakulu bakuwa enkanga z'abasajja babawunya ebibo tebasala nkwawa kati babakowa enkanyanya aina wana kama kukubiwa Aze kugambye ngenda ku upgrading anzire ku bakulu. Batama. Nga yawunye ekigere. Asabo bwe bolowoozaako. Dagala no nga bakulu bakona lebo baki. Saba bomukyala abali ababolowoozaako. Baba Maria wali wano. Wakyalo nnyo. Hatunda matooke. Baba Maria omukozi wange wano. Buli musajja alina omukazi. Ozo omusajja nga mukazi we yafa. Enaku ababayiza abakazi betanidde nnyo abavubuka abato. Guno mulembe. Mulina abakazi ate abakazi bako bagatikako abakazi abangi. Gambye omulala ku musajja omu nga aleka abakazi munaana. Kati osanga omulenzi nga ggwe nga tolina girlfriend ali official kale ng'obaddewo nabanange omukazi bw'ayingirawo bw'obunaayinza okukuba obugogo ne buvaawo. Naye kati okusanga omusajja alina bakyala be nga bana. Ojja ate nawe weegatte ku mugendo olw'okuba bakuwadde fulaati. Nkugambye. Nga tekikola omuntu abantu bakowa stress. Mwana gwe nga nkulabira bw'atyo Anita bw'abaddeyo. Baana ye balekulabirira. Era okuva namufuna si kyobulamu bw'atereera. That's nice. Oba omuntu akuzimba
Tokyabera nnyo na ku live bino bye wabeerako ova eno ng'okooye. Gwe n'embano nesigikola. Bino nga balanga emmere ku live n'ateekala emmere mu maaso n'agikubira akalanga. Mba ntunda omuceere ekyo kobera emmere eri awo already ng'ali ku live. Tagirya. Tetaba tagiryawo nemala essaawa 3. Kasuba ogimutamye. Abantu kokwenjala emmere bwedde eri awo sigira ate gy'omugamba bw'ate gyagenda okugula. Kuvanze bakola video mu nayitako n'enkivaako. So okola live wano ntunda mmere wala ojabyeko. Naye maama manager Namiiro owunya bulungi. Ati kundi bampeza akawoowo ku DS. Anita olaba nkugambye. Justin. Ana luwa kingamba by the way. Olaba gambye kubanga nze mbaddeko n'abantu mukwano. Ne b'otasuubira naye n'ogamba ovaawo gamba. Gwenga akola ati enkwawa nange afiiddemu embogo. Ate no sina nkwawa yenna ng'omulonga bannange. Ati akasuka va mu nkwawa. Ne katuna omubiri. Ne kujuka buno spinal cord wo mu mubiri. Singose. Spinal cord. Buno butuuti bo mu mubiri bubi buno. Juga babu connectinga n'enkwawa. Kati agana akola ati enkwawa. Enkwawa mu. Nabange yafundiddemu emboga. Ati emboga nga yawuji. Olabera kyenavunda nga yatandise dda. Ojogisale. Ogibiikeko awo eddakiika nga 5 onagibikula. Ogiteekako mu kaveera. Ogenda ogibikula mugenyi n'akyala. Nobanga onnyampidde mu buliri. Mwana gwe nakanga kayazadde. Mbu yazaala. Bagamba yazaala. Bamu stretching bamusala. Kati just bino abireese luvannyuma. Abaana bayazaala mwani. Anna kaka kamukyala mulungi. Ngamba gwe yazaalamu. Mulungi ye mulungi. Yafunira akakyala akalungi. Ngamba yazaala mwani ko yali mukwano gwe. No, takyali. Yankyawa. Yatukyawa. Yanyigira nakanka. Kera nagamba mba YouTuber bonna yamanyi YouTube. Namwogera n'erinnya. Kati omuntu bw'atakwogerako kitegeeza atakumanyi. Kyokka nga yamukwakala ba Dr. Sefuko. Ate gamba nga ku platform ene yange ensiko yamumanyi. Bayiza wamuteekanga ko nnyo. Oyo mwana no yeerabira. Nze omwana namubeerawo obulamu bwonna. Yagamba abantu bayinza okuba obutwanza asooka. Ensonga ebintu ebyo byamudepressinga. Byamuyisa bubi ekyo ekiseera ky'ekkomera wekyamusibira kale kugaana y'ekyawa. So nze ng'omuntu so akimunenyeza ekirala. Omuntu asiima gw'ayagadde. Sikyatteekwa nti omuntu ayagala asiriiwo. Okyegera fere tukolera bantu tusima. Ganda tabula baana bwasegasa batabulanga. Tibantrendinze. Najja ngeno oluganda lwa Joe nenduzi wannakanga. Nenduzi wannakanga. Nga tewali lwa internet. Nga mwabipanze. Okyegeza wali otabula abantu. Nga saga mirembe. Lwaki? Mbasi balina kukolagana bajja n'abajja. Ate lwaki wali otabula amaka ga munno? Tibalina kukolagana. Juga Sefuko era bane byalinga biwanvu. Lwaki wali ozunza olugambo okutabula amaka ga munno? Nakankanga abyaga nga balina okunkaka. Yaba era onkwatayo kano. Gayagala chaos. Gaga nnyo sempase. Naye kati muleke mukyala wa musajja. Mukyala mufuba yazadde n'omwana bamulongoosa bulongoosa. Naye nga bambi congratulations Yvonne. Bane bamuwa mayikolo gundi eno efu eyoza engoye washing machine. Bamuwa jeje. Tumaga ku birthday bamuwa washing machine. Namuwa mayikolo wevu. Namuwa ekyo kuuka. Namuwa firiji. Kale bamugulira ebintu by'omunju. Juga ate nalero kwange ennyumba yemwe mwe yafunye olubuto. Ate ekyago wagendayo otya? Nali ebintu bamwa binabye ku wani akola video nga ilubuto. Ne bamwa ku birthday yemwe ye. Kale teyafumbirwa. Uri afuna lufone nga ali uwe yeyombekera. Batimu nakanka kabe babi. Bagula ebintu ku birthday. Omanyi kyo oba omwami yabiweereza ye n'akula batimu nakanka ko omanyi ffe tubikolanga. Si teyali mwami. Bali batimu ye. Ono alina olugambo bannange. Toze kima mukyere naye anyumiriza buli muntu. Sikuba na lugambo. Nera biro kwa olubuto nga n'ebintu byali muri ndabe ayina eno. Kayitegeeza nga aleka ati yafumbirwa. Kale awo si wabi okuzaala si kibi. Ngwe muntu wasala nga aliwo nga nafumbirwa. Ozaalayo okukaana. Ne abadde akuze emyaka 3. Ayina emyaka 24 kati. Yvonne. Yes. Naka kizemu. I can't please. When namusangira yalina emyaka 20. Wese emyaka emeka? 2.
ate yasala tulanti no nakanga nti amabere gagira nti yadala gati mukulu kiba bagamuvumanga nnyo nedda buli muntu abaako nekisinga obunene ku mubiri gwe kati ekyo kyasinga jasi kiyinza okuba nga jasi eyo pati yo yali jasi nene munene nokuba nti pati nene jasi nti gaali gagwa ngalaga nti mukulu omukyala yenna amabeere okugwa tekiraga myaka kankukyawano omwana kyazalangako tekiraga myaka jangu aliye tulabe ko aliye ama aliye tibeereyo tojja gamuli eno yazalangako anti ani aliyeti gamuli eno naye tazalangako talina mwana ate shenkugamba nti amabeere okugwa tekitegeeza myaka buli mukyala yenna alina ensigo eyiye kate Maria ono wannakati ye yazaalako ayina n'omwana wanene omukulu nebba eriri eno toto wezeemu ndozo ogitegedde era waba muyonsa alikuba bukubi eno bwati n'amuwa mu mugongo gasigala gazaala nakati ono namwekyaliza naye mutukkirize tubasibule kuba ebye tebiggwa matenda wemumusiima nja mukomyawo omulundi omulala wemuŋŋamba nti Adija totuleetera kyetiri sijja bamalako mirembe I will respect you simbula abantu taata nega bannaye nyonga obategeeza nti mwebale kwekomera nnyo ku HK Media era mwena mwebale kutulaba mwebale kutwagala yenna awulira nga njagadde bambi kola kintu kimu gamba kimu Adija tukomezewo omwana oyo banjagala bagasi banguleko n'omuceere bane mujje munguleko omuceere nange njagala kukolako bwenti njagala kuzimbira nti maama nabeereko obulungi muntu oyo zaye nolwensonga eyo munyongere support temumpa sente zammwe just come and support me sijja basaba njagala ojjo nsupportinge muntu oyo zange ojjonguleko oba ongasseeko akazungu kanywedde owulidde wabagambye just come and support me ne watu uchogeddemu just come and spoil me wao gamba spoilo okwonoona just come and support me n'olwensonga eyo bale kwagala Adija kigozi mumufudde kyali okubanga yennambe muki mba amawulire kyovanga buli kyakola kibanyiiza ne mwogerera kubanga eyakusinza sigala yakusinze ono mukize nti yajja leeti n'abayitako mu abaaliwo edda abali Namiiro 8 okubanga kwasesema ebasesema Namiiro 8 basesema muli ensonga eyo wali atakyaliyo ate wakubeerawo ono yajja kubeera kuba buli ggwero lyoleeta gobawo amawulire ag'okubuukira goeta intansiira gikola ki nibajja buukira ati bagenda gamba Adija bamusudiya era biki amazima sekomusudiya abantu bagasigala mazima zibangalabidde Adija naye sinyawo ku interview ye wadde neeki n'okuba mukwano gwo ndi mukwano gwo naayogera ki wennaafuluma wali ngonzirako ngonzisolooza sekumanyi bonna mweraba bakwano assalamu alaikum waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakaatu jamala ofulu